Tutuukidde Namasuba Kikajjo mu division y'e Masajja mu municipal y'e Makindye Ssaabagabo tusanze abamu ku basuubuzi abakolera ku nguudo bali mu kumenya buyumba bwabwe mwe babadde bakolera basobole okwetegula ekibabu. Baabalala tusanze beetegula dda okuva lwe baafuna okulabulwa okwamuka enguudo kwe bakolera. Wabula bano wadde babadde bamenya ebizimbe byabwe babadde mu nnyiike ey'ekitalo nga bagamba nti babadde basula ku tebuuke oluvannyuma lw'okulabulwa okusendebwa. Batudde ku buntu ebyo bateeka ku puresha bwe mutajjawo kwotaina zammwe mugenda ssanga tuzokyeza ekiro tubadde tusula wabweru tukuuma bintu byaffe. Kyaji tuve ku kkubo kakati batuwaddeyo wiiki tuve ku kkubo ne twemenya ffekka twemenye twagenze. Bano batubuulidde nti abakulu abatwala municipality eno babawadde obudde butono nnyo era nga tebannafuna we balaga. Abantu baatuwa amataka gaabwe tuyiseewo oluguudo ne tuteekawo oluguudo wano naye bwe twateekawo oluguudo omuntu akantu ke yasigazaawo akatunda agati katutenkanyeyo nteekawo ka konteyina ntundirewo ennyaanya ne bino kati okumugamba nti nawo vaawo namuzeeyi nga tumanyiga muzeeyi waffe nti kyaliwa cowboy never cheat never die. Naye abakazi balina obuvunaanyizibwa ku baki abaana baffe twasula obuvunaanyizibwa abasajja muggyeko obuyumba bukazi abadde baliye walimu obutundutundu. Abamu ku basuubuzi bano batubuulidde nga bwe babadde baakamala okusasuliza obupangisa ne layisinsi nga bagamba nti waakiri bandibongeddeyo obudde. Tujjako layisinsi ng'era balagira ddala nti tukolera mateeka era ng'amateeka n'okuba nga nka layisinsi era mbadde nga njiwa n'ey'omwaka guno nagiwa naye siri mu mativu okubanga banzijeewo wenkolera nga ne layisinsi yange ekyali. Nini wali kutegeera bansasuza layisinsi ne banzigalawo after 1 week taddeko tebatwagalawo sisi twakasasula ikitenawera bali mutugobawo batumenya tuli bangi katugenda kukola mulimu etwera abavubuka basuka abataano. Abakulembeze b'abasuubuzi bano bagamba nti tebamanyi bantu bano bwe bagenda kudda kubanga munisipaali y'e Makindye Ssaabagabo terina butale bwe bayinza kudda. Fiscal planning implementation tetulina lwa nsonga tetulinawo tusobola kuzimba katale kakuŋŋaanya abantu 200. Abantu ababadde ku makubo kuno basukka 500 nga bajja ku makubo kuno kye babadde balya. Abatwala munisipaali eno batubulidde ng'abantu bano bwe baweereddwa obudde obumala era ne basiima abo abasazeewo okwetegula ne bategeeza abo bonna abakyasigaddewo nti baakusendebwa ku mpaka awatali kuttira muntu yenna ku liiso. Era tuli basanyufu okuba nti abatuuze baffe Makindye Ssaabagabo bali affected especially bagenze bejja bokka ku nguudo beemenye bokka kiyosiki bazimenye bokka emidaala bagimenye bokka n'ebibanda babijjewo bokka. Ffe tetunaba kutandika kukola era twabagambye nti batwale baweebwa ennaku 7 zaweddeko eggulu. Olwaleero tubadde tuyitamu nga tumonitaringa. Batubuulidde era nga bwe bakyagenda mu maaso n'okuteeka laama ku nnyumba ezitalina pulaani ezirina okumenyebwa. Tulina bannaffe abayoola kasasiro okumujja mu mpya z'abantu maduuka g'abantu nga tebalina lukusa ebyo byonna bya trade order. Okwo nno tutaddeko n'abantu abalina ebizimbe ebitalina pulaani bonna abo twabazingidde mu activity ne trade order. We tuviiriddeyo nga babadde n'emidaala ku mabbali g'enguudo bakyagenda mu maaso n'okwetegula banoonya awalala w'okudda.